Bagamba nti akwagaliza ekkomera akwagaliza ntaana. Ekkomera ye ntaana y'okunsi. Bw'oba olabye ku mukulu gwe bayita Kayz oyinza okukkiriza nti akwagaliza ekkomera muganda wange. Wadde bangi basobodde okuba ate nga boogedde bingi nnyo, Mukama asobodde okuba ate nga addiddemu baana balenzi abaalebula omuyimbi gwe bayita O.S Suuna. Embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula tebibadde byangu. Wabaddewo embeera etabadde nnyangu mu kkooti nga bwesobodde okuba ate nga bitambula olunaku olwaleero. Abalukulu bano okuli Kayz Waako Kayz ne munne Mako basobodde okuba ate balabiseeko nga bali ekitalya bayise ku mukutu gwe bayita ogwa Zoom okuba ate nga basaba okweyimirira. Era okweyimirira okwo kusobodde okuba ate nga kuyimiriddemu eddakiika entonotono. Wano nno omukulu wa kkooti abadde agezaako okuba ate nga yeetegereza abazze okweyimirira ensonga zitambudde zitya. Basobodde okuba ate nga babeeyimiridde ku miliyoni 10 ezitali za buliwo. Embeera nga wesobodde okuba ate ng'etambula waliwo ebifaananyi ebitambudde nga baana balenzi mu nnaku 3 zokka ze bamaze mu kkomera. Omukulu Kayz nanti puroguramu yaabwe bagamba tebeetonda oba aneetonda. Bw'oba olabye ekifaananyi ekyo katulinde Kayz by'anaayogera naye omukulu Waako omukulu Mako bonna naye nga Kayz embeera esobodde okuba ate nga filita zimuyiseemu akaviiri ke baakasala. Yembeera bwesobodde okuba ate ng'etambula okuvaako ekitalya baana balenzi babawadde bail mu nsonga nga zisobodde okuba ate nga zitambula bajja kuba ate nga baddayo mu kkooti basobole okuba ate nga bawuliriza omusango ogwo. Olunaku olwajjo muzeeyi Alexis Isima naye yasobodde okuba ate yaweereddwa bail ya miliyoni 10 ez'obutaliiwo. Embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula omukulu OS naye amawulire akyagakolera ddala. Alabikiddeko ku TVM eya STV nga bamubuuza ebibuuzo nga tebikwatagana. OS n'alaga empisa oba oyinza okugamba ggwe oba mpisa nnungi oba sintuufu oba ziri zitya nejja kuba ate ng'olaba owulina amaloboozi OS wasobodde okuba ate ng'akola. Toddamu kumbuuza bibuuzo by'otamanyi nkyazanga omaze okunkolako ki? Okakasa ndi musiraamu. Nkumanyinga omusajja omusiraamu Suuna. Tetuze kulwana Suuna. Respect yourself and your career. Okitegera oli mu kamera Suuna tetulabisa. Please. Toddamu kumbuuza bibuuzo by'otamanyi nkyazanga omaze okunkolako ki? Okakasa ndi musiraamu. Nkumanyinga omusajja omusiraamu Suuna. Tetuze kulwana Suuna. Respect yourself and your career. Okitegera